Media, Tuggussa Enssonga.
na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Na bulitonya yali mu nyimba ze nayo netukwata ku mitima gyaffe. Ng'omuwandiisi w'emizannyo abajja awandiika emizannyo eginyuma okulaba ate tusomesa eggwanga tujja mujjukiranga. Wabula tukozesa okusobozebwa kwa Kiteko ffe tusitule. Tujja kusigala ku stage n'amaanyi amapya. Ate era mu myaka egyera weebuuze wakalya obuti bwa mukyoma bumeka. Leka sobo obwokwana omwatu bwakukwananga omanyanga nti ye tiyerabika obuti bwa mukyoma bwakalya buweza miliyoni 4. Olwekyo nkubanja akawumbi kalamba mulaavu kibeka ekintu kitukola naawe onuunuuziba butyo. Pushing the boundaries of our creativity. For it is through our craft that we honor his memory and carry his legacy forward. In the spotlight he stood so tall, a legend, his spirit touched us all. With talents that saw what he took us there. Composer, singer, playwright, wise man. Now he's taken his final bow, but his spirit lives in us, guided by his mischievous character. We honor him and never lose, though he's gone. His legacy remains in our hearts, his spirit sustains. As we step aside, proudly progress, we share the gift of art, ignite the flame. Banka y'ebyama byo gikuume butiribiri. Abantu bazibu Musanyu omanye. Akulipulusegere si muno ekyokukakasa ebyama byo bwe bugagga bwo byekuumire. Banka y'ebyama byo gikuume butiribiri. Abantu bazibu Musanyu omanye. Akulipulusegere si muno ekyokukakasa ebyama byo bwe bugagga bwo byekuumire.
kukumoyo ijula kunzita esenenyi zenyo olwobutakuuma byama byange si buli muntu njakwagaliza okumanganya ebyama byo n'otobibuulira muntu kekali kutanda okubonaabona kwe kuliva banka y'ebyama byo gikuume butiribiri abantu bazibu osanye omanye akuli ku lusegere si muno ekyokukakasa ebyama byo bwe bugagga bubyekuumire mutambula babiri omukwano gubasaza mu kabu walwala nga naawe olwala wafiirwa newettawula okukamala okuyita muno omukwano gwo omukuumi w'ebyama byo olwawukana muti byonna nga byanja lya naye seka naye baako okoma jjukira n'abaalya mu yesu olukwe yalyanga nabo banka y'ebyama byo gikuume butiribiri abantu bazibu osanye omanye akuli ku lusegere si muno ekyokukakasa ebyama byo bwe bugagga bubyekuumire mugwe tonjuza sikujuza laavu yaffe epalasinga nemwesikwa yewuyo mulongo wange abange yatuse mweyitira mulongo wange kyekiwumulo kyange wotali nyongobera nemmere nenjizira obufumbo bwaffe wakati mukwano kukubidde mu buzibu buno bwetuwaddemu empewo n'omuyaga bikunta nnyo n'abatabuzi tebatudde kulayirira zijja kwagala taanaye bitwawukanya yewuyo mulongo wange abange yatuse mweyitira mulongo wange kyekiwumulo kyange watali nyongobera emmere yo n'ekizira kusaba oleme kulonzalonza tukuuma obufumbo bwaffe yewuyo mulongo waffe abange yatuse mweyitira mulongo wange kyekiwumulo kyange watali nyongobera nze n'emmere yo n'enjizira kusaba oleme kulonzalonza tukuuma
kulonza lonza tukuma obufungo bwaffe kusabole kulonza lonza tukuma obufungo bwaffe kusabole kulonza lonza tukuma obufungo bwaffe kusabole kulonza lonza tukuma obufungo bwaffe tukuma obufungo bwaffe kusabole kulonza lonza tukuma obufungo bwaffe yewuyo mulongo waffe abange yatuse mweyitira mulongo waffe kyekiwumulo kyaffe watali nyongobera nze n'emmere eyo n'enjizira kusabole kulonza lonza tukuma obufungo bwaffe yewuyo mulongo waffe abange yatuse mweyitira mulongo waffe kyekiwumulo kyaffe watali nyongobera nze n'emmere eyo n'enjizira kusabole kulonza lonza tukuma obufungo bwaffe yewuyo mulongo waffe abange yatuse mweyitira mulongo waffe kyekiwumulo kyaffe watali nyongobera nze n'emmere eyo n'enjizira kusabole kulonza lonza tukuma obufungo bwaffe kusabole kulonza lonza tukuma obufungo bwaffe. Naye byonna birungi bayibuli egamba kirabo ky'omuntu kimuseguliza olwanyi munnaffe alwanya okulwana okulungi tetuliwo okumusalira musango naye ebibala tubiraba. Katusabe Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu tuli wano nga tukungubaga olw'ebirungi mulongo munnaffe Kato byakoze mu nsi by'omukozeseza nga kyali mulamu. Manyi nti tafudde kubanga ekirabo kiwamuwa ekyokwagala ekyokuyiiya okubanga asobola okuzannya emizannyo n'ayimba ennyimba abantu abakaaba ne basobola okusanyuka. Mukama ndaba nga kikulukuta ng'aliva naye bwekulukutira ensi. Katonda nga bw'oli ow'amaanyi mu kusaba mu linnya lya Yesu Mukama waffe nga bw'atuwa omulenzi we Yesu Kristo ataasosola mu bantu eyalyanga n'abanaku n'atambula nga abalina ebibi n'abeera nabo ne bamuvuma ne bamukola ki. Taata jangu omwoyo omutukuvu obeere wamu naffe. Tutandise omukolo guno Mukama tukubagize siba ekibi Mukama ab'ekika abaana bamulekwa Katonda atabulawo mu kiseera ekyokulaba ennaku. Nkwebaza kubanga wabadde naffe kuva omugenzo ono lwe yawummula ne leero Mukama totulekerera. Tuwa obweze nnungi tuwe eddoboozi ery'essanyu otukuume Mukama oyongera okutukubagiza paka lwe tunaawerekera munnaffe omubiri gwe ne tukuteeka mu nnyumba ey'olubeerera mu linnya lya Yesu Kristo tusabe nga twebaza amiina. Tunaaze n'omusaayi gwo ayi Katonda ng'omubbi ali ku musaalaba yeenenya n'omusonyiwa. Tetumanyi saawa za Kato ezasembyeyo katusuubire nti yakomyewo era yeenenyeza kuba yafunye obudde naawe gwe mulamuzi asembayo ffe tuli bantu. Kale nsabira baganda bange bonna ne Uganda yonna Katonda atulokole tufaanane prodigal son eyakomawo era otujjukize nti gwe togoba baana bo bwe tukomawo gy'oli wabula otutegekera embaga otutegekera engoye enjeru era otwaniriza kubanga Katonda kwagala. Nsabye bino byonna nga kwasa pulaani yonna ne puroguramu yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Abantu bonna ne bagamba nti kwebaza Katonda. Emyaka gyakuumye Anko Kato weeks 2 emabega tulina omukolo gwe twaliko ne tunyumya nnyo ne Anko Kato. Saamanya nti yali atusiibula kubanga muto bingi ebyagadde omutwala Katonda n'amutaasa. Saba twebaze Katonda amutwaziseemu emyaka egyo
byonna ebirungi byatukoze okuyita mu Kato. So we are going to stand up and take 1 minute on clapping to God for Uncle Kato. 1, 2, 3 now. More seconds. Utendeleza Yesu, Yesu oli mwana, Yesu omusango gunaziza. Tendeleza Yesu oli mwana, Yesu omusango gunaziza. Omwoyo we ali wano kati, ali wano lero. Omwoyo we ali kati, muwulira ali wano lero. Katwetuulireko nga sinasaba Uncle Kato kanisa ya Worship House yampadde amaboko gano. Uncle Abe, nsaba mu seconds endala ngaana okubajjukizaayo ekyandiikibwa. Bayibuli egamba nti waliwo omusajja omu yalina abaana be 2. Omu n'amugamba nze mpa ebyange ngende. Taata we n'amugamba naye ng'okyali muto nnyo. Ye n'amugamba nze njina pulaani eyange. N'amusaba obusika bwe bwonna nti ye nga tannafa. Omwana oyo Uncle Akusegawa baamuwa byonna. N'agenda mu nsi ey'owala Bayibuli wegamba. Ndisuwa abaana ba Dr. Bosa, abaana ba Uncle Abe, abaana ba Akusegawa balina obusika naye bakulinda okule. Oba oli awo nga ovudde nawo baleke babufune, naye ono yabusaba muto. Kino nno kiri mu Luka 15:14. Bayibuli egamba omulenzi ono n'azaawa n'agenda mu nsi ey'owala, nti nno obugagga bwe bwonna n'abwonoona, n'amaliriza nga atalina waabeera, n'amaliriza nga asula embizi wezisula Uncle Abe wadi obuziza ncha Uncle Abe kazoli bagiyita style mu Luganda era style n'ayonoona sente ze zonna, n'ayonoona obugagga bwonna. Bwe yamala okulya n'embizzi nga buli kimu akyonoonye, n'ayogera bw'ati, lwaki mbonaabona nga kitange gy'ali? Wadde namusobya nja kwekumaakuma nzireyo eri kitange. Yagamba bw'ati, bw'anangoba kale ndizaayira ddala, bw'anannyaniriza ne bw'alimpa n'enkola wamu n'abakozi be. Mwana n'asimbula olugendo olwo okudda ewa taata we. Ekyalo kyonna kyamuvuma okuva we yatuukira mu Kasitense. Weyo omwana omuyaaye, weyo omwana omufere, weyo omwana omutemu, weyo omwana omubbi. Kati okimye biki? Ekyalo kyonna wadde kyamuvuma teyakiwuliriza.
yagamba genda wa taata ye bw'anangoba olwo naazaayira ddala. Bwe yatuuka ewa taata we ekyewuunyisa n'amwaniriza, n'amukolera embaga ennene, n'amuttira ente eza ssava, n'amwambaza olugoye olwa bafuta, n'ayogera bw'ati, omwana wange yali yazaawa azaawuzi, yali yafa azuukidde. Jjukira waliwo omwana omulala omuto yagenda gy'ali n'amugamba, naye taata sikutegedde, nze mbadde mwana mulungi, oyo yakubba, yakuzza emabega, yayonoona buli kikyo, olina namuteeka mu kkomera, naye nze yakugondera ennyo, ompadde kaki? N'amugamba, naawe nina pulaani ennungi gy'oli, naye ono mwana wange abadde yazaawa, kati azaawuzi, mumukolere embaga alye. Anko Kato asirise, Anko Kato taliyo. Ebigambo ebyo si bibye, ebigambo ebyo byange, ebigambo ebyo bibyo. Ofumiitirize ku lunaku luno lw'olibeera mu kofini eno. Bw'obanga gwe mwana yazaawa wadduka Katonda, oli wala nnyo ne Katonda. Gwe nange lumu tulibeera nga Anko Kato. Weekube mu mutima okuziika Anko Kato, oddeyo mu kkanisa, oleke ebibi, ekyewuunyisa ku Katonda, oba wajja mu lubuto, oba wali musamize, oba watta muntu, oba gwasinza ebibi, omusaayi gwe gukunaaza bw'okomawo ne gukwaniriza. Buli atakubye engalo manya alina essaba ewaka. Katonda akwagala. Nange anko situukiridde, naye at least mmanya nenkomawo. Ebigambo ebyo njagadde ebigambe mikwano gya Anko Kato. Mudde eri Katonda ng'obudde bukyali misana. Ajja kwaniriza, ajja kunaazaako ebibi, ajja kusonyiwa. Kyukira akuliraanye bw'oba tomutya mugambe Katonda akwagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Katusabe. Era ngenda batawaanya okusemba tuyimukeko. Ayi Katonda omweza buli kintu, gwe wekka gwamanyi effumu eriri mu mitima gyaffe. Nyingidde wano nendaba Kato asirise. Ayi Katonda, nyweza omukyala we, nyweza abaana be, nyweza famire ye, nyweza the entire art. Mukama Bayibuli ega nti Omwoyo Mutukuvu tabulawo mu biro ebyokulaba ennaku. Tuwe amaanyi okuyita mu nnaku zino eziddugala. Ayi Katonda omulungi, nenkwegayirira, kulembera olugendo luno paka lwe tunaamwolekera. Nensaba ayi Katonda, mu art, in entertainment world yonna otugumye, ate nensabira aba celebrities bonna, nensabira aba superstars bonna okujjukiranga olunaku olw'okufa, okukyusa ebigere byabwe, okwetoowazanga n'okulokokanga. Abasinga bafaananira ddala omwana oyo eyazaawa. Bakumanyi bakwagala, naye twerabira tewali okufa. Kozesa kakisa kano okubajjukiza timudde eri Katonda ng'obudde bukyali misana. Olunaku lumu taliba anko, alibeera gwe, alibeera nze.
Katonda omwesigwa abasaasire mwenenye ebibi mulokoke ng'enjuba tennagwa. Nensaba ayi Katonda okufa kulwewo nnyo okukomawo mu entertainment world ne mu Uganda yonna. Mukama n'ebino eby'abantu okwetta n'okwekuba amasasi. Ezekiel 3:7-26 Bayibuli egamba nti Uganda ndikuwa omutima omupya, ndikuwa emmeeme empya n'enkugyamu omutima ogukaluba. Ayi Katonda tukwegayiridde tumale emyaka n'ebisiibo nga tetuzzeemu kudda mu theatre wano kwerekera muntu yenna. Tukusabye Mukama bw'abeerawo omuntu yenna ng'effumu limuyise mu mutima ng'atidde nsaba omugumi omujjukize nti gwe Katonda ayaniriza abaana bo abaazaawa. Tukwegayiridde nnyo ayi Katonda, tuula waawo ewali effumu eddene, era jjukiza abantu bonna nti okufa gye kuli. Abafu balina ekirungi kimu, bamanyi nti naawe omulamu ssaawa yonna ojja kgenda, naye tugenze tutya. Mukama twagala tukomewo gy'oli. Tofa mukiibi ajje nyowe bali kakati njogera ku ntandikwa ya ati kaŋŋambe ng'oggyeko ba Ikirifu Kiyingi eyawandiika omuzannyo ogwaggulawo National Theatre eno, Kabbo ka muwala gwe omuzannyo ogw'Oluganda ogwali wano. Omuzannyo ogwokubiri gwali gwaffe n'ow'ekitiibwa John Katende Muziramu. Omuzannyo ogwokubiri ogwaggulawo theatre eno ogw'Oluganda gwe muzannyo twaguyitanga Kayaayo Museveni ow'ebyuma ne likodi gye ziri. N'olwekyo neebaza Katonda wange nze okuba nti nkyaliwo era nkyali ku National Theatre. Sikootakoota amannyo mwe gali mu kamwa, ndabamu olufuufu olutonotono naye era nvuga emmotoka kalu kumanya nga ndi wakatwala n'emmotoka nzivuga. Atyo ndo bwe mulaba abantu bano bonna natuuse wakatolubwama nali sigendangayo yakwata bye nabagambanga baatisiti bonna nembaga nti abange tetweyonoona nga nzijja ku kigambo kye baagamba nti abaasanyusanga bakabaka baali nga bazanyirizi. Kabaka bwe yayagalanga okwagala bamusanyusemu ng'ayita ebisajja bye be baffe. Nembaga nti abange tubeere nga tuli balenzi basajja balungi, basajja bayonjo. Toyambala saati ekutuse kitogi, baabikwata. Toyambala ngato nga togikubye eddagala, baabikwata. Baatisi bannanga bendi nabo. N'olwekyo bw'obanga ofunye sente zimba ku nju bazizimbye. Natuse waluba ewakatolubwa waawo bayansingasingamu kubanga akayu naye nange akange kalungirungimu. N'olwekyo mbeebaza mmwe baati si mwena abali wano temweyonoonanga. Nze sigula bintu mu katale, sikwata kaveera kyoba olaba nti bambuuza tukusuufu omukiibi ng'egatalabika abalowooza nafwa, abalowoozo bannalagawa. Era bwe najja wano nga nkomyewo kankuba omulanga nti munsonyiwe nzize kukungubaga naye kuba mulanga ti abantu mutwagale nga tukyali balamu, mutwagale nga tukyali balamu. Katolubwanga yateekanga ebidongo bye nebuze ng'afuna abantu 16 dabwe mufaanana. Muli bangi nnyo, lwaki mutwagala nga tumaze kufa? Mutwagaleko nga tukyali balamu abakyaliwo ne batabani bange ne bazzukulu bange abakyala. Bwe baba bategese ebintu mugende eyo, oba muyimbi oba muzannyi oba muki, mumulabe ng'akyali ki mulamu. Musanyu siyomba buyombi naye nina ennaku. Katolubwa amatabalaba oba abalaba baga nti muzimu kulaba oba kati abalaba simanyi. Naye nze nali maze emyaka 3 nga nvudde mu National Theatre wano nga siriiwo. Nalina ebizibu byange byali bingobye wano. Bannange ne bateesa Kiyimba Musisi ne Lule ne mwamba muyita Kigundu ne gundi nankubira essimu
musisi tijangu tukwagala koze wantu national theatre koze sijja kujja nalina ebizibu byange bye sijja kubyogera nja kubanga ndeesa ate empala n'ennene kaakati nenzija nembasanga ne banga nti ekikuyisizza theatre egudde ati takyaliwo komawo ningamba nti tukyazanya nembaga nti abantu tebajjajja era sirina na ssente ziranga atujja kusala amagezi awo olangerange amagezi tebakansaliranga nasakukola n'omuzannyo abasa n'abasa nafuna abantu 19 abange mugenda kukuŋŋaana nti mukibi munjagala nenziramu nenzanya enkaaga n'enkaaga ogwa munnange lule twafuna abantu 28 ewiiki enamba mutwagale nga tukyali balamu nenzirayo nenzanya kituufu gwe nabiwata nafuna 37 kaakati netuzanya ogwa munnange kagwa bwe bwali si bwe biri bativale gyetwafunyeyo ku bantu nga obaana muomu singa nze abali ku leediyo tebanjagala abe mukibi amabanja gemulekedde ku leediyo sigamanyi nze muganyi nja kuzanya n'alanga n'atafuna sente yamanyi bwabinyonyola yeri mbakamabi yesibimanyi nze ate njagala kuzanya n'olwekyo omuzannyo bwe twatandika okuzanya wano mu national theatre ng'abazungu be bali muno n'abatabadde bawala bagundi abawala wa muyindi agakaani nga be bazanya wano era natambulanga mu bantu nga mbagamba nti ngenda kuzanya ne baŋŋamba nti ogenda kuzanya gogolo amabanja ge nasigaza wano era gendina mu national theatre wano nga sigamanyi muwenda nga wano tutunda siringi waggulu siringi 10 wansi siringi 12 nengenda nga ninyisa omuzannyo mpola netuuka ku 15 wuuyo ntuusi bwe nateekako omutwalo ne bantimbuluza ebipande byange bagamba nti oli mubbi eyaliwo omukulu waawo ng'agansinsaaga yagenda okwetolola nga naye ngaetikiti ziweddewo nga nze stage njijjuludde ate oba yagamba mukama waffe tayagala kuseera n'olwekyo singa baatisi tugumira ku bizibu singa etikiti y'omuzannyo egula siringi 10,000 naye mwajja muzanyazanya mwagendangaeyo ne musala etikiti nga simutuka etikiti 3 nga siringi 10,000 nebaga nti mukibi ng'atuseera ne mugenda nga mwessa mweka kakati n'olukumi tebakyalubawa baatisiki abange muve ku ttima muve ku bujja bampawabirako nze nga nyongeza omuzannyo wali ku Norman kitalo timbutunda 2,000 ne bampawabire wa minisita Nyangweso yabagamba nti omukiibi ekifo nti omusango abali be bajja okugumusalira nenanga abantu ne bajja n'olwekyo bannange baatisi bannange nammwe abalabi mutuwagire abakyali abalamu nze nkyali mulamu nze Katonda wange yanzija mu lubuto lwa mmange gano amanya ge twepaatikako ga mukiibi ga kasolo bani tuva mu lubuto lwa nnyaffe n'erinnya limu mulenzi bw'oba mukazi ova ne mu lubuto lwa nnyoko muwala Katonda akuyita mu lulonya akugamba nti mulenzi jja tugende ku nsi totya ndi wamu naawe nze Katonda wange ndi wamu naki omuwala oba mu lubuto lwa nnyoko ng'oli muwala si Yozofiina saani n'aba muwala jja tugende ku nsi totya ndi wamu naawe n'olwekyo nze Katonda wange ndi wamu naye nina emyaka 84 kulaba nti Katonda wange ndi naye buzaayo emyezi 3 mpeze 85 omudabye ennyo ono yafiiridde ku myaka 53 kitalo nnyo ddala olwekyo abazanyi bannange oba nduddewo nnyo okwogera naye kale munsonyi wemwe mwampise sinabaga nti mumpite enjogere kaakati bannange yate n'addawo okwogerera oba siddeko bwemba wano ngenda kufa kambyogere mbimaleyo kambyogere mbimaleyo abe tonnenya segawa mwe mwampise leka njogere ebintu byange kaakati no bannange abazenyi bennumiriza nziramu
Kibuuka Senkubuge Abe n'abalabe bantu benyugenda n'omunadde mugamutwaze abange tweteeketeeke singa kabaka buyabweza emyaka gana 3 twandibaye tuzanya omuzannyo ogulaga obwakabaka gye bwava n'eddiini gye musoma naye tetulikoze ne firimu tetugirina mwalina olutimatima oluli awo twesaategeera ate mukibi atamanyi na luzungu oluzungu ndumanyi good morning ne yes ne yiti bwenagenda mu Amerika bansibako kawero kaddugavu ne how do you do naye namwogerayo aba muleme kunjereganga bwe mutyo kyemba munjerega kubanga ndowooza saagenda nnyo mugane munjerega yasoma konze gonjigiriza okuwandiika kitange yanyamba nenjiga okuwandiika n'olwekyo ngwa waggulu nga ngamba nti mbeegayiridde nga sinnafa Abe Kibuuka siasa Sekawa ndagire mugire munyambe tuzanye saagala agalamidde gwe muzannyo ogw'abalemesa n'okuproducinga gulaga bakabaka bonna gulaga eddiini nga bwe yajja abawala kubajja batya muno lwaki wayiga okusoma AEOU abange tetufiirwa omuzannyo ogwo obutagufiriminga temulaba nti batufiiriddwa baatisiti namu abalabi mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza byesoogedde mubireke kati olugwama twasisinkana ku buzannyo Pride ogw'omugavendugwa kati abange ekikulu onzisimusi abange bwe bampita bano ne baŋŋamba nti tweyite balegenti nempita bannange bonna ne bakuŋŋaana wano naye abasinga abayita balegenti tebajja bagamba nti yaani oyo atuyita naye ng'ate nsaanidde bannange sisaanidde okuba omuzannyo omukadde sisaanidde abazanyi lwaki mwagaana okujjamu aba artisiti balegenti bannange bazukulu bange muveeyo mujje tutekeko ekimuli munamwe mujja kuswala nti abo balagenti bamukiibi mujja kuswalira ddala baartisiti nti abo balagenti bamukiibi kitalo nnyo muyimuke mutekeko ekimuli nveewo omulundi gumu Abe mwebale okumpa omukisa guno mwebale nnyo mwebalire ddala nandi bisanzeewo ekimuli kiruwa bano be balegenti bano naye Abe mukiibi tebajja Bakibuuka tebajja naye kasaku naye Abe onnanga webale Abe webale kunnanga era ekalagenti okyogera abange bano be balegenti bennina abazzukulu era bw'oba oyagala okulaba balegenti ojja buzi kigenda olabe abazzukulu balegenti abeeyita abazanyi b'emizannyo abakadde be bano naye abalala bagaana kubanga mukibize kyeyamaani ndi kyeyamaani owa regenti mujje mutwegatte kutuzanye ebintu ebirungi tuwandike nga omuzannyo gumu nga gwabalegenti abantu betulabe naye temwagala kutulaba temwagala kutukola mwebale nnyo nsonyiwa Abe ninjogeranga nanga ndowooza kangambe kati Pawulo ono yalina omulongo we ku stage bwe baazannyanga ebintu ate incidentally nga n'oli mulongo nga yewayiswa kakyonongo ye Kato wayiswa Ebony idotukobere Egayi kusiku tutoke twabaye tuliwandika amazima gene katulubwama kamezi kusikripti yakanyola bice gye tubaire tuwandiika me and you eno siini yabairemu siini y'okufa yabaddemu ku sikripti gye tubadde tuwandiika
tuwandiisa omuzannyo gwaffe mulungi nnyo era kwadde kweguli ku Palumagic Local ne ku Go TV ne ku DSTV naye no kakati abyonoonye bannange oyo ali omwo myaka 3 mwegyo mwezi 3 nga tuli ffenna twatandika tutya nali nakava ku Kampala High School nga ndi trained by one of the best trainers in the industry, Andrew Benoni Chibuka. Ne tuyingira Black Powers baali bazannya wali ku Riverside Theatre. Sikyo Kato. Siwe mwali. Mwali. Tasobola kuddamu kubanga afudde. Bwe neegatta ku Black Powers nagenda ne bannange. There was Mariam Mudagire Flora, Fiona Kagawani, and the rest twali bangi nnyo. And by that time, Black Powers yali efunyeemu obuzibu nga members abamu badduseemu. Kati folopa twava ku Kampala High School nga tuli bazannyi. We put up a good show. Abantu ne bajjula. Most of them were students. Kaakati Paul yali azannya mupiira ku Kyago Road n'ekisumbuka Masanda okujjako n'okusitula entebe okuzireeta mu theatre eyo. Paul Tina Nimbe, Tongati Nimba, you can't speak, but I'm telling you that was the gospel truth. But how come era okwagala kwafe nekatokwa jakutya? Twaina na triaso, olubabazo tuyingiza Black Powers. Eyagaba emmere nze teyampa kaali katoko. Nze saafuna. Ono yalina akamere katono nnyo ng'ate naye kye bamuwadde sikangi. Nampaako. Omukwano gwaffe ne gutandikirawo. Kukatoko kwa muwogo ne twagalana nnyo mu bulungi mu bubi ne mu ssanyu ne mu kunyolwa. Waliwo omwana waffe yasooka okuzaalibwa yanga ngwasa mutuuma erinnya ne mutuuma erinnya omwana nga ye Brenda nifukitire ku nsi emalako ennaku ezo 2 n'afa ne tugenda ewa boosi tuwe ka ssente tufune special tuteekemu omulambo yagaana yagaana nga tukoze tutya ne ngamba Paulo omanyi nti ye tugira omwana omuto oyo omulambo gw'omwana tuguteeka mu kikapu netugusiita neteekako n'ebintu ebirala netulinnya takisi paka nkozi ye muntu gwe nasooka okuziika enkozi bwe navaawo kati Paulo byonkola sibitegeera twamala okuziika omwana oyo second person gwe naddemu okubalinga enkozi ali ngeze basha yali waswa awo nange yali afudde bingi nnyo bye twayitamu ne munnange oyo bingi baatusibako ojja banange twalina amagezi mangi nefe tetwagala kusiruwalira Uganda nga twagala tugendeko n'ebweru tuba tupanze ebintu byaffe bulungi nnyo oba omuyayi gyetu twesanga ate tuli mabega wa poliisi omugenzi nalongo yatujjayo kyokka nga bosi tumusabye waki ateekera akasente wa ku poliisi yagaana yatujjayo olwali w'ekiswe Masaka tugende tuzannye n'atulima tugende tuzannye otumala okuzannya tuddayo baatugamba tuddeyo ku poliisi bwe twadde tumusaba sente teyazituwa bwe twaddayo ne baddamu ne batugalira lwe lunaku olwasinga otuluma tumaze okuluzaako emirembe egiri wabweru ate batuyitizaayo munda netuwulira obusungu ne tutandika okweyayiya twasanga babe mukyalo abo bwe bali mu Black Powers tebalwala tebafiisa tebakola ki kwegambanga okuzannyako mutawaana gw'amaanyi nnyo obeera understand n'obeerawo omwaka ne guggwako neŋŋamba kati naife tunazannyako ddi ne tusala amagezi ne tutandika buli abeera crowd scene nti bugenda mu church nga ffe tusooka mu church ate ffe tusembayo okuvaamu kubanga ndi kulinnya train ffe tusooka okuba nga tulinnya kuva mu train ffe tusembayo abantu batandika okujja nga batunotusinga ate ntandika okuzannya ng'abakadde ne tweyawulako ku balala ne tuzannya ekyobukadde nga ffe omuzannyi wakati abazayi ababiri mwe bali nga mwetuli batusadde Kato onkoze bubi nnyo tubadde n'omuzannyo gwaffe akanyoola bikya gaibwe 2 weeks ago nali n'ono nanga nti manyi waiso mwana kati tugenda kuddayo ku level gye twaliko
era si gye twasembayo kuzanya Kato nze naawe twali mu kabaala naye bye twayogera bye twazanya byonna nga ndabira ddala tuddeyo nga bwe twazanyanga nga tukyali nze mbeera Kamuli gye nkolera ku rediyo mbagita KBS ono akubira bukubiza essimu nti jangu tulina okushutinga nevayo nezijja mba ndi eyo nga fiina nkubira essimu tiyatomanyi nti ye munna ate tawese nga Paul andeseewo naye after all that suffering tugezezaako buli kimu kati waliwo kasini akamu ke twakutira obwavu butuluma nnyo tugezaako kuti waliwo essomero baliyitira Kyagweroodi tupanzepanze tuzanye akazannyo abaana batuwe ssente bambi obwana bwa primary ne buyingira bwali bungi naye tulabanga muntu muzibu wakuzanyiranga mwana muto omuzannyo baali baguyita saamanya twaguyizayizaawo tufunemu ezaffe ez'amangu netwogeranga okusoma bakuli okulungi nga bonna basirise ndize ono Katolu Bwama ne Asira Kusimoke bannange tugezaako buli kamu ng'abaana basirise Katonda adde nolanga nti omanyi nti ye kati twekube bannange bwe twatandika okwekuba abaana baakuba enduulu nga wano we wali ekkubo ne tutandika okuzanya ebintu bwebityo netufuna akasente tubadde tusharinga bingi nnyo ne munnange ono naye Mukama Katonda bw'atyo bwamunzigyeko wabula Kato okugenda ogenze naye ondekedde vouchers bantu mmwe mutwagala nga tuli balamu bantu mmwe mutwagala era bingi ebigenda okwogerwa nga baziika Kato nga bwe bagenda okulabirira abaana be okola ki but after 2 weeks no but nze mbadde ngenange wakatonda Bwama okushootinga I'm telling you nga sirabangako any artist agenda nti oba yaze kumulabako no naye nga mutu nabadde temumanyiyo omusajja wakasookedde abwettake bameka abaali bagenze wakatonda Bwama abamu nambako babadde babeebuuza bwebuuza wajja abeera but now he's dead you are gathered in numbers mwana I salute you bafoginga visa ati bajja Russia baditola ku NASA babagemera ku airport babayiza babasibira Old Kampala awo bakuba ati nze nje mbatoleyo nze nabateyo nalongo ne yabatolayo. But Waiswa, thank you so much for being Kato's good friend. For all the time that Waiswa yasomera Russia, nebanga lyonna lyabere Russia, they never lost contact in Uganda. Never. Era when he came back, natandika we bakoma, era omukwano gwabwe gwadde gukyaliyo okutuusa kati naye nga kiri kibadde kituufu babasiba nga batuginze visa. Kato ono yaleeta amagezi mbutu oba yali ateeka Kato bw'agyewandiike. Diplo Segawa kamusabe ojotwe tribute eya Paul Katolwama.
bwe twatandikira waliwo akafaananyi abantu akabatuseka ennyombo twali bubi nnyo naawe singa bakubakako mu biseera ebyo ate wandibadde bubi nnyo naffe twali bubi tetwegaana nga tuzannya ku batvalaawo Afri Talent ne Diamonds Ensemble ate ne tukola ne Afri Diamond nga tuzannya okulaba nga tufusinga theatre kubanga ebibiina awo byali bitandise okukendeera Afri Talent era ng'omuyima waayo wali awo patron wekitiibwa Noah Wamala Nyanzi ye patron wa Afri Talent and for all along abaddewo for Afri Talent ya designinga ne logo eyo nsaba oyimirire alina gundi Afri Talent eyo logo eyo wekitiibwa Noah Wamala Nyanzi yagidesigninga Katolo wamani bafominga Diamonds Ensemble nga bwe tuzannya Afri Talent ffenna tuzannya ate bwe tuzannya Diamonds Ensemble ffenna tuzannya ate tuzannya na Afri Diamond bwe tutyo tusobola okumanaginga theatre tumalako emyezi kumpi 9 nga tuzannya nga abantu bajja basabo ne banyabo kiba kya buli az'amaanyi bwe tutafuna muntu uva mu Afri Talent ajja kwogerako Kato ne mu Diamonds Ensemble saba okuyita omukulu Abe Mkiibi ajje ayogereko ku lwa Kato Lwama. Tubaniza nnyo basaba ne banyabo ku lwa Afri Talent nze Abe Mkiibi. Kato Lwama ono nze abadde ampita Habibi era abalaba ku posti zange ku status it's fairly well Habibi. When you Google Habibi it means my dear friend, my dear loved one. That's how close we've been ne Kato. Twaberanga oli Kampala ne maama Naalongo ne Saalongo Kato oyo nga nveewa kitange n'ajja ntusule wano ng'alina kaluumu ke n'abaggalo yakamanyi nga tusula omwo kafaliso kayiri 3 naye Kato ng'akugamba nti one day we were going to make it nga ikyayogera he always dreamt big naga tujja kufuuka ab'amaanyi tulina kwekiririzaamu ne tugenda okupangisa Bat Valley eyo nga tetulina ssente n'emu tugera batusaba $2,200,000 okupangisa Bat Valley eyo ng'ejjudde amazzi Kato oyo naga nti tuyigenda kuyiwa nga buli kimu profesa amanyi okuyiwa mahadikowa amanyi buli kimu akimanyi era ne tuyiwa hadikowa ne tukola ne wajjula paka theatre eyo nga bwe mugira bwetambula. He was always confident. Naga kakati Afri Talent genda muzanye ne Diamond Ensemble genda muzanye tukole sente buli omu genda zitukira tugenda ku Jemima nga wali ya twafuna abantu 8 nenge ebweru bajjudde balya n'okunywa ntubeegayirira muyingire munywe abini muzanye ne bagaana olwo ye ali ku police officers mess bataddewo n'obutebe bamanyi tugenda kufuna abantu ng'enkumi 2 kati naffe eno bwe babula ne tudduka ntumanya nti tuddeyo eri Kato bo bakoze twasanga bafunye 13. But he was always that inspirational guy who would say we will make it, let's go on. Nadde nyumiza ndabi wano Professor Dr. Mangeni, thank you so much for being here and honoring one of your pioneer students, Kato. Dr. Mangeni, thank you. Bwe tumala okuzannya ne tunoonya tuga nti ye aleeta amagezi tuddeyo Makerere tuzanye mu main hall at least abaana aba MDD bajja kujja twafuna oba 5 era he was always ng'alagira gwe Mariam kwata amplifier teeka ku mutwe gwe John kwata engoma Ashraf kwata ne tukkira mu kivulwawo ne tudda. We never gave up until emizannyo bwejjajja nga gikola nzijukira omuzannyo gwe twasooka okufuna wano yali order kiragiro twaguzannyira wano
ne tufuna emitwalo 10 ne tugiteeka mu nsawo twagenda tuvuma ensi yonna okukkirira awo nga kata atambula ti olina emitwalo 10 wano. But that is how we built Kato okutuuka kino. Naye nga abadde musajja muwandiisi, muzannyi, muyimbi, mutendesi, byonna ng'abikola. He was an all-round character. We will miss him for all. Ekirala Kato kyabadde alina nkyogera kaati ate ayagala nnyo abaana be nnyo nnyo. Ekyo buli omu yakimwegombako nti Kato loved his kids beyond measure. He loved his family beyond measure. Ng'era nga mu byonna bw'oba oyagala okutabuka naye yogera ku ana oyo. Waliwo twatuuka ekiseera nga tusula ku fulaati yemu naye. And that was Kato. Ayagala nnyo family ye naye ate nga musajja mukozi nnyo n'emitima okutuuka okulwala and everything because he was a hard working guy. We'll always miss him. Yagenda mu byobufuzi nga tetutegeeraganye. Nze ne ŋŋaana kubanza ebyobufuzi mwami Nsereko nze sibyagala. Mmwe muli patient nze omuntu okunjeregajeriga nyamukubira bwereere. Kato nga nsekerera nnyo. But he finally made it. Ebyo Kato bye yali ayagala kuva mu buto nga nze njagenda mu parliament n'agenda nja kuzimba TV n'agizimba, nja kukola studio n'agikola, nja kugula loole nja kukola ekyuma, everything that he vowed to do he did. I can speak for months and months about Kato. Twasingana nnyo emyaka nga 16. Njagala okwebaza mwami Abbe Mukiibi olwo speech eyo. Kati nsaba mpite Ashraf Simwogerere ku lwa Diamonds Nsembo ajje. Assalamu alaikum. Kale kujja abanywezi mbere ko kyeba tusako. Anywezi. Bismillah. Katongwama. Nze nga Ashraf bimwogerako. Bingi naye ngenda kunokolayo ekisinga ki obukulu. Nga n'ekisinga obukulu era kyengenda okutwogerako ababadde eggulu eri nayogedde nembeerako wenkoma. Mukulu Muhammad Nsereko n'aŋŋamba honorable nti genda mu maaso naye nenkoma wennakomye. Neŋŋamba ekanzu eno gye ndimu Kato yagimbulira mu 98. Yagimbulira tugenda kujjayo ani. Era nze nali best man we mu 98. Namusinkana mu mwaka gwa 1986 nga tannafuuka musajja yalina emyaka 16. Tumaze naye emyaka 33 naye nga 27 twali so close nga buli kimu tukikola nga tukikola babiri ne Kato lwama buli kimu okuva mu 86 paka emyaka 27 ngikola ekibadde waawo. Kato musisinkana twayingira lunaku lumu nga tuyingira Black Pearls mu 86 Novemba. Kato mwana muto waliwo ekifaananyi abali ku gundi yange WhatsApp yange nga ntudde naye okumpi tugenza okwanjula ani ng'olaba ddala Kato yali muki yali mwana muto. Kati Kato we tumala okusinkana mu mwaka ogwo gw'Ekinana-mukaaga nzijukira kitutuuka ku mugenzi Kalule Fred ye yali bundu wa Black Pearls producer wa director yatukozesa interviews ng'atukozesa Tamantu Maimu agamba kwanza yaŋŋamba nti oli mu layini ya bank abantu bangi banaatera okuggalawo ng'ayagala kyembanzannya
Kato siriyerabira kintu kyako era we namanyira nti Kato ki kuba twatandika okukwanagana. Leerekete yamugamba nti olubuto olukuluma naye otuuse ku toyireti eriyo omuntu. Kate kambaseseemu. Kato yayingira toyireti yajja nga olubuto alabaga lumuluma nayingira toyireti n'atuuka ku toyireti n'akonkona nadda emabega n'asitama yalina panti naye yajjamu empale n'ekoma muno omuyomayo n'avaawo. Kawule n'ambuuza okoze eki munsonyiwe kanjogere kyeyayogera ddala nze mpamya awo ngadde bubi. That was ki era awo twatandikira omukwano gwaffe ne tutandika ki ne Kato era Kato nzijukira tebamuzza namu yagenda olwo n'ayingira mu ki Black Pals. Naye ekindeesa kisunga okwogerako ku myaka ejabi musanvu mumanya nti bingi ebyakola ki ebyaliwo naye nze kyenjagala era okuddamu olumusi kyenyinga kyenayogeddeko eggulu naye nyongerako kati wakyali kyetukweka njagala obabuulira lwaki Kato yasamira gwe kanyini osooka ogambe nti Kato yali muki mukyamu oba yali muki ate lwaki yasamira naye nti yaŋŋambako Kato nti nvudde muki mu ddiini yange ey'obukatoliki era abaalabanga London show nabeeranga ntaddeko enkofiira. Kato n'ambuuza naye gwe olabika opromootinga obusiraamu naye kampolomootinga eyange naye n'atandika okuteeka mu ki omudaali era nga tegumuva mu ki mubulago naye wakyava ku ki ngenda kukiddamu wano nabaggala waali be bantu abasinga okunjuya ate Steven taliwo naye banenjagala naye kubanga Kato yannyingiza nnyo mu kika kye. Jjajja oli w'emyaka 12 baali bamuyitaani eyawangaala ennyo. Jjajja wa Kato bino yabitunyumiza nga tuli mu nnyumba enkozi na Kato atutte tumulabeko era bwe twamala omulabako jjajja wa Kato Kato n'aleeta abangabo by then yali ngabo n'agitwala neemukolako interview yawangaala emyaka 12 bw'ava jjajja wa Kato babalamuyita Saabwe omusajja bw'ava empambire n'ayingira obukatoliki ne mukola ki ne bumujjula bwe bumujjula n'akwata ebyekika n'abikola ki n'abyokya n'asenguka okuva empambire n'agenda atuulawa enkozi era kimwe bwe tugenda okuziika mujja kulaba fensi ya nkozi ekigo ky'enkozi tekiri wala era kiyaŋŋamako nti bw'amala okugula awo yakwatako ko ku kafo akatonotono n'akawaaki ekigo ky'enkozi. Yazaala abaana 6 omuli ne Ssaalongo azaala Kato. Kati abaana abo 6 bonna abawala 3 n'abalenzi 3 n'abateeka mu kigo basome. Jjukira adduseewa mu kika kati alinga ali yekka era mugenderere nnyo singa mbeera wano ne ŋŋamba nti abe okumpi nnyo mu kika kyani kya Kato musituke mujja kwekala nga nabaggala asituse ki ng'abaana be tebaliiko. Kati yali ali ayisoosidi okuva eri nga yeewaddeyo okubeera omukatoliki owaki owannamaddala omunywevu era abaana be bonna amagala abaana 6 n'abayiwawa mu kigo. Jjajja musajja yafa alina emyaka 96 bw'afa nga bano abaana bwe bali kyava abayita abalenzi bonna abasatu abafaaza obufaaza n'abamaliriza n'abagaba abaana bange mumanyi ekika kyammwe bwe kiweddewo nti wenna we mutuuse wano tekyaliyo kati agenda kwaza kika era Katonga ŋŋamba nnyo nti nze siina gwe mpita kizibwe kubanga abasisita bonna tebaakola ki. Kaakati taata wa Kato n'agenda n'asaba bulungi nnyo n'ava mu ki mu bufaaza n'ajja ne babagatta ne Naalongo n'azaala abaana 3 ne Kato Waswa ne Nabaggala oyo gwe mulaba asigaddewo. Wabula yafunayo omukyala omulala ate mukimanyi kyekitegeeza mu bakatoliki
kakati naye n'azaala abalongo naye bonna bambi nabo bakoze eki Allah yabajjula magana nti Nabaggala yasigala ki aliwo kati omu kakati ekyaddawo Kato amaze okufi nti Kato bakuze olwo Kato nga ombuuseemu bakuze Kato ayagala kusoma smack Waswa ayagala kusoma Namiryango Saalongo yali obiwa Kadino Wamala mu class ki naye oyo muvuddeko kakati bwatumala okutuula P7 yagitulira ku Naabagereka ne mulongo munne ne bagamba tuteeka okugenda wa bonna Kato ayagala smack Kisubi gundi ayagala ki Namiryango Saalongo n'abagumya temufaayo genda yambirwe ebyo tubajja tuwe ebbaluwa kubanga Kato yafuna 14 gundi ani Waswa yali afunye first grade naye gitali strong nnyo eye-11 ne bagenda bamufune ekibbaluwa bagende nga bwe baagala kubanga ye yali confident naye bw'atuuka eri omukulu n'amugamba nti Saalongo ate gwe wabivaamu wafuna buzibu kyabitegeera ddala abaana bagende omwitwe gibeeyimirire baddemu beetegereze baavaayo nga balirede okukola ki okuddamu beetegereze ekizibu ekyajjawo waliwo Kato gwe yasinga ye baamuwa ebbaluwa n'agenda wa smack awe omutima ogusooka ogwekennyika wakola ki bwe gwatandikira era Kato n'agamba sijja kuddamu kangende ku Odi Kampala kubera nnyinza okuddamu nesikola ki kwegenda Odi Kampala kati tugenda mu maaso Kato amaze okuyingira omupise weero nawo ayingidde Black Pearls bwe tusisinkanye ne tutandika bwetu tugenze mu maaso kati wano tugenda mu maaso tumaze okukola Diamond Ensemble Kato yatandika okuŋŋaana naye omanyi nti ebintu byaffe nze mbisibye ne mugaata obisibye otya omanyi jjajja wange yeyokya ebintu byekika naye mbadde njagala kubiteezera mwana naye nze siri naawe Kato siri naawe nze nzikiriza otugenze mu maaso zingenda kuloopa ebintu byaffe kukaaba naŋŋamba kale kwe kugenda nze ki naye ng'okugwe nakimunyonnyola Kato naŋŋamba kale genda kukaaba okole ki era njukira Kato yampayo emitwalo 10 n'eki ngende ku ki kukaaba Mungu amusaasire kwekyo bwe tukomawo kukaaba nkomyewo kukaaba twafuna ddala ssente naye Kato ende London nali omanyi batugamba mu Busiraamu nti omuntu okubeera mukwano gwo omala okubanga osubuddeko naye Kato nasuubula naye otambuddeko naye mpozi ekyokusatu kimukulu nsereko mukulu Haji otambuddeko naye osuzeeko naye kikulu nnyo n'okusuubula ebintu ebyo bisatu Kato nali sisulangako naye naye nasulako naye mu lugendo netusula ne ku kitanda kimu nga tuli e London ekizibu ekyenalaba ku Kato nga agugumuka n'akola ki n'atandika n'okufuluuta era ne mugamba nti Kato naye ng'osula bubi ani ng'asula wetu we namugamba ani ng'asula bubi naŋŋamba nno munnange waliwo natambudde naye waliwo wenkwatako ebyo tebikola ki tebintuukako era mbeera bulungi nnyo nengezezzaako ngenze mu kereziya bonna ngenze mbikoze naye era mbeera nkokola ki ngugumuka nfuna obuzibu obwo Kato n'aŋŋamba nti jjajjawe yayokya ebintu ebyo naye bamugamba akole ki abazimbira enju ekyaddala awo twayawukanamuko ki ne Kato gamugamba nedda tewandizimbye enju abantu bajja kutwogerera nagamba Haji gwe tomanyi nti nze kyembeerako kinene siibaka nsula atunula Kato Nabaggala ojjukira lwe watusanga mu ofisi nga Kato akaaba n'omubuuza nti mwannyinaze akaabira ki ne kugamba nti tewali mutawaana naŋŋamba oyo Nabaggala nti munanyinaze akaaba ate gwosirise naye kati ekyali kyemukaabya kiki nga talina ki mirembe naŋŋamba Haji bansaba ennyumba sikulimba bansaba ki ennyumba naye nkole ki at the end of the day
Kato kwe kuzimenya ne mugamba nti kati kyogamba ovudde mu Katoliki nti sisobola kuva mu ki. Ne Brenda muwala w'omukulu twamubatirizaawa ku sentimenti yaabo nga jjajja wa Brenda taata wa Katolo gw'Amayani ye Ssaabakristo. So kati buli lw'obojaaji nga Kato nze nabaladde ensiisa obwedda saagala nnyo kwogera bintu ebyo naye byankutteko ne ŋŋamba naye Kato ensi emujaajize naye ati ye temanyi kiki kyakola ki kyayitamu. Kato yali ayita mu buzibu bungi. So kwe kuzimba ki era njagala obbategeeza nti abaana abo basobola obbagamba nze Kato yakiŋŋamba naŋŋamba nti Kato Hajji Asirafu nti Wasswa bwe yafa Kato yambikira naŋŋamba Hajji sisobola kukwata ku Wasswa kuba mulongo munnange neegwe jangu obeerewo ku ki ku lwange. Kaakati kituuka ate tuuka maaso eno ddala ŋŋamba Hajji bwe wabeerawo ku lwa Wasswa nina ekibbo jangu okwatemu wabeerawo ku lwaki. Ndowooza nange mundaba kye nali mu kaseera ako. Musajja Hajji mulamba ate ng'olwo kibadde waliwo ekyaliwo waliwo ebbaala eyali awo ng'ovudde ku bitaala byawa ebitaala byo so waliwo ngodde naakulabye waliwo awo simukaati yali awo bbaala nga bagiyita simukaati. Simukaati eyo bagiroopera gundi eyantwala emakka sekamuzaata mugwa musaasire ne bagamba nti Hajji Simu Ashrafu ne Katolo bwamba bakoze bbaala eri awo. Musajja yampita yatandikira namuli nga nnyingidde mu gundi ye naŋŋamba yo Omaro gwe wano omanyi Omaro endogoyi gundi omwana gwe agumanya endogoyi n'okola ebbaala ng'akututte emakka saba Allah akole ki. Nige mugamba sinnakola bbaala one ebbaala ennaakolayo bagiyita simukaati wallahi nga sigimanyi. Kato ye yasituka n'agenda ewa muzaata nanga wayise ono Omaro naye talina bbaala wali ku ofiisi ye talina bbaala. Omusajja ono eyo ebbaala yayogera n'erinnya ly'omuntu gwe siyagala kwogera kati nti ye nannyiniyo era abatabuli kugenda kwokya ebbaala y'omukazi naye si ki Kato Simu oyo talinaamu ki. Kati ekyo kyali kyakaggwa ate baŋŋamba okukwata mu ki mu bibbo. Nali open Kato ne mugamba Kato munnange omanyi nakava ku kaaba ate nensaba tubeere bulungi ate nkwate mu bibbo badde nsaba ekyo kikole ki tukireke. Bwatyo ne tugenda awo teyakisanyukira nze ogaana okukola ki nti nze nsibye eki ebirimu naye nga Kato yagendayo mu kukereziya n'asaba bamuyambe ku bintu ebyo naye byonna nga bikoze eki biganyi. Kato tatereera ate Allah alina obuzibu n'abitereeza. Kato n'afuna ssente buli kimu ne kitambula ki bulungi. Nze wadde abagundi banyiize Abakristo n'Abakatoliki banyiize nze nsaba kimu n'abaana ne bwe tubaba kataya kuba nze yaŋŋamba era Kato yaŋŋamba ku nti nandisiramuse naye linda saalonga afe kubanga ate ayinza okufuula okuba nkoze eki nsiramuse. Naye ne bwaba tugambye tusamula abaana bajjako bajja ewaffe mu busungu bandize nga bekola ki nga bayagala Catholic Church yanikumyekumye eki abaana ba Kato ne waawo basazeewo ne bajja ki gye tuli naye bo nga bamaze okubakola ki obbakumaakuma ne babeera nga tebabakola ki naye Kato bannange yali mu ki mu kizibu. Tukola Diamond ensembo mu 94 waliwo abaliwa emujimujinamu sibusikole gundi tugenda twagenda mayimu bwe tumala okukola gundi nebyo ku media media yasooka okutwala eranda ne bamaze otugamba tugenda ki tugendera naye tugenda eranda nga bwe twagenda okufuna visa simanyi bosiko bwe yatunuulira gaba visa tebaamuwa naye nga ye main actor waki w'omuzannyo n'omulala Kaggwa tutugera naye ng'omuzannyo tugulina naye media amanyi bano bakiki ngene tetugulina. Kati waliwo omusajja eyali abeera emasaka awo bajja nga ayagala okuyigenderanga ne bamugamba nti
ku musawo ne bamusaba ensene kulunkalu terabika mbu naye yagigoba okuva ekyabakuza n'agikwatira mu mwana agoba ki nsenene eyo emuyambe bwagitwala ew'omusawo bwagibike bwati mu katabo bw'ateekayo bwati olwo nebuuka omukundi akonawo bukonyi ki akonawo bukonyi stampu kakati omwami bw'amala otunyumiriza sitole amaze ogitunyumiriza ko Katona agamba nti ogwo omuzannyo gwe tuba tuzannya ogwo gwennyini tetulina kati awali bosi kogenda kuteeka wano awali kago ogenda kuteeka wano ogwo gwennyini gwe tuba tuzannya ne tufunayo neyanyumya omulala omwanno mwe mwavalanda ne shooko tukola ki bw'oyogera ku Kato n'oyogera ku mizannyo buli muzannyo nabadde ngambye obankubire ekisolo kye bayita omuntu nti ye sitole gye mbadde nnyumya yaŋŋamba nti njagala mpandiikire poemu ng'ekwata ku muntu ki ku bunafusi bw'omuntu ekintu ky'obutagenda kusima akakyamukola bubi nnyo ng'agamba nti ekisolo kye bayita omuntu tekyesigwa naye nekyaki yakolawo bazzukulu baani basaabwe kwekukola ki ekisolo kye bayita omuntu naye kale tebakinkubidde kyembadde ntandikirako naye nga Katonga buli kyakola obadde omanya nti ki kimuli ku ki Kato oyo nga bwakuwalana Kato yali awalana ng'amanyi n'okukuteeka mu kkomera nti oyo kamuwalana emyaka 5 tubadde tukola naye for example yafunaku ne Abe gulo yakyogeddeko yafunayo omutakaaja ne Abe yawalana abo oba myaka gyali 2 naye nga batuuka before the microphone ku CBS nga teri asobola okugamba nti ki Kato awalana ki ate yawalana John nze olumu twatuuka n'okutuuka nga ofisi ya Bativale ngawe mugimanyi katwalina ofisi emangeri ng'ate John ali eno waggulu kati John tuba tufuluma mu ofisi tujja tugenda ne Kato tufulume John n'ayingira muki mu gate eri John olwayingira waati Kato n'addayo mutunuulire nze kati n'anekawo ngende mbuuse John nzire wa Kato Kato teyali kayaŋŋamba nti oyo muwaddeegi era yamuwalana emyaka 2 naye kati ate ye yagenda tuba tuli kukola tuzanya ekijoomanyi nga nningiza ndabe oba bakwatagana nga Kato yaguzedde emmere bali ku sowaani eki nga kikiringa ekitaali nawo nemugaa nti nanga kyekibonero yakimazeeko nti oyo yeyali ani yeyali Kato mu kuzannya kwe neyeegomba abantu aba ng'oggyeko okuwandiika kwa Ndugwa yeegomba nnyo Alex mukulu ne Christopher Mukiibi era Alex mukulu takola nsobi eri Kato ate Christopher Mukiibi naye takola nsobi eri ki eri Kato kati nga bwati bwakola ki bwali ono yali maneja waffe emyaka gyonna ate omukulu ono n'abeera nga yatukola stage naye nga yatendekebwa ani John Segawa agenda okuddako nga nze nvuddewo naye nga nsaba bannange kiddamu kiri church mukulu ffe abasiraamu tusaba mukulu Medi Nsereko mukulu Kato nange yakiŋŋamba abaana bano tusobola okubakola ki naye nze saagala tuba bwe baba bazze ewaffe bajje mu busungu wabula bajje mu ki nga mmozo bakumiddwa bwe bataakumwekumwe eri gye bava nenabakala ebiri bonna baki bakatuliki ffe tetulinaako ki Kato era kye yaŋŋambanga nti bwe tuba tuzannya omukatuliki aba mukatuliki bwe tuba tukola omuzannyo omukatuliki aba mukatuliki omusiraamu aba musiraamu sinze kuzannya bukatuliki ngende nkuba akabonero akakyamu omukatuliki anyiige siye kuzannya musiraamu akole salaamu embi naye nga ye nagimuyigiriza
ng'agigera bulungi nnyo salaamu eyo. Bannange tweyanziza nnyo mwibuli kujja tugenda kuwerekera Kato naye Kato nina abantu bali 3 oba 4 abangenzeeko kati nganze Nadduli mumanyi ekitambike mwama yasala takazibwe eyazanyanga omulema wakayima otekeko mutabwani wange mumalu Katende ne Katolwama bangenzeeko. So Allah asasire bannange tumusabire ffe Kato Allah amusaasire omusonyi yuno kubanga nze Allah kyemusaba nsigali magezi gange okubeera ne Kato emyaka yameka 3 ye yamuleeta gyendi n'abeera kyali. Nze musaba ku lwange nga bwansaasidde n'embeerawo emyaka gino gyonna ne Allah asaasire ki Kato. Nze n'edduwa ze batugamba okusoma nti olwokuba obutabadde musa sisobola kutusoma ku Kato kuba Kato obugagga bwe nnina abaana bange okusoma. Nze nali ngenda e Makka batugamba okulaama. Omuntu gwe nalesiteresa ku kiraamo kyange yali Katolwama. Katolwama nga waayiga omusuubira okukola ekiki naye siina yali aŋŋambye nti Kato yalina n'ekiraamo kyo wallahi ng'ateeka ki ateeka ebyama. Abadde amanyi ebyange nange manyi ki ebibe. Ekitwabula wali ku kibbaawo twalukadde naye alhamdulillah. Wassalaamu alaikum warahmatullah. John jangu nkwanduleyo munange. John nsaba oyogereko nehazaleera abantu bano nsoose kuloga Kato yakuwalana naye twamaliriza nabasanga muli mu sowaani eki awo enjagala naye abantu bano bagambe Kato kiki yakugamba kubanga nze nali mmanyi akaso konna kajjayo kakuyitamu. Wano nebaza nnyo Ani bwetwagalanye nga famire. Madamu wange ne Ani balinga baki Buganda. Konrad nali badde mwekwese buli kaseera nga mwekwese saagala kubalaba naye jo yandabye najja era n'ateeka kuno omutwe naye nga kati ngenda kukola ki naye alhamdulillah Allah anyezezza. Assalamu alaikum. Bakungubazi bannange taata Salongo Anne mukyala waffe abawala bange batabani bange Conrad Nabagala singa w'abaana bamaama bajjajja ab'ebitiibwa bonna abali wano mwenna ba artists bannange yenze omukulu oyo anyanjudde nze Sigawa John. Olugero lwange ne Kato looza gwandibadde muzannyo nga tuguwandiise era testimony yange gye ngenda okuwa olwaleero njagala ebeere ekyokuyiga n'ekyokulabirako. Tuve wano nga tulina kye tuyize ffe ababadde wano ne maama ajja kujja oluvannyuma engeri gye twatandikamu olugero lwaffe, engeri gye twalinamu ebirooto yaffe ne kiki kye twali twagala okuggusa. Bwe mba ntuuma omuzannyo ogwo nze ne Kato John ne Paulo wadde ba Paulo bagezezaako otwegaana but nevertheless we ignore. John ne Paulo nze yampitanga the two gwe John, that is nga yagala to address me because yagamba oyo mutabani wange ndi mukulu we, agamba gwe John. Bwe twatabuka ennyo gwe nefuuka oyo John. So our story is a little bit abasinga mugimanyi. I want to be candid here today tonight
oba oliawo kinaatuyamba ffenna okuyiga. Omuzannyo ogwo gwe twandituumye Conrad, tubadde tukubiyigiriza ne tata ne papa how to write and do what. Maybe you can use this experience and find something to do and achieve. Omuzannyo ogwo tuguyite bita. Okay? Tusobola okukyusa mu luzungu nga ffe twakolanga emizannyo gyaffe tuleeta say bita and then we say the dream. Okay? Bita, the dream. Kubanga bita ebita bikoonagana, we became brothers ne Kato mu 1994. Gye nava ewaffe ewala nensanga omwami ow'ekitiibwa ennyo Abe Mukiibi ne tukola ekibiina kye bayita Free Talent. Tetwali bamaanyi. Free Talent yali yamaanyi nga Diamonds Ensembo kubanga Diamonds Ensembo yalimu abakugu Ashraf Mulabi awo, Mariam Ndagire mumumanyi bulungi ne omukulu agalamidde wano. Bakola ekibiina, Abe bamuleka mu Black Pearls. Bo ne bakola ekibiina Diamonds Ensembo ne bakola omuzannyo akafutuko. Kati Abe n'avaayo leeta mu Black Pearls n'akola Free Talent. Abanjulidde Mwami Nyanzi yali director ne muganda we Musa. Tetwali banafu kubanga abasinga baali baana bato bakalibala bawanyana baani nga bagezaako okujja. Okay? So tukola omuzannyo baguyita order. Twasooka ku YMC ewandegeya, tulina akasenge katono nnyo mwekati tulihasingira nga balihasingayo Abe bagirihasingirayo omuntu ng'omu babiri. It was fun kubanga twalina dream gyengezaako banyonyola. Abe n'aleeta banne be yali nabo bajje batuyambeko ng'ekibiina ekitandika Free Talent gye nsangira kwe kusooka okulaba mukwano gwange Mariam, Kato ne Haja Ashraf ne batuyamba nno ebintu byali tebigenda bulungi. Ne tujja wano maiden performance yaffe yali wano ku stage eno yennyini, abaana benyumiriza, twasulanga mu bikate ne bino mubiraba wano bwe babikubako ettaala birabika bulungi, naye simanyi benda kuzoba birongoosa bye twabisuuliramu nga tuli asinga order kiragiro nga mwali enfuufu mu bikate ne bino, oba kati bagirongoosa Mukama abasaasiro babayambe. Ne tukola omuzannyo baguyita order kiragiro. Bwe twafulumizanga emizannyo egyo wabeerangawo ebibiina bingi nga birina ne group association ebigatta nga bamobilizinga abantu ne bajja mu theatre. It was full to capacity, our maiden show, and that was my first time okujja ku stage. Kutya kukankana, but because twalina support y'abantu abo twagezaako okuzannya omuzannyo naye bw'oba ozannya omuzannyo olaba mood yaako nti tegugenda mu maaso. Gezaako okunyonyola How I Met My Brother and fell in love with him. Omuzannyo oguwulira nga tegusituka. Kato twalina cyclorama ng'eri awo ekyo order kiragiro. Kato nga bwali awo twali awo yali main entrance, ffenna tukankanira ye batwasingisa bamaliamba Ashirafu batuyamba nnyo. Kato n'agamba obanyingirewo omuzannyo nga tegusituka, n'agamba mumpe costume. Bwe mba nnimba Abe waali ajja kutesifayinga, n'agamba mumpe costume. Kato ne tumuwa costume ya order n'azannya kopolo, and we have never been the same. Wenfuna omukwano ogwa Namaddala ne Kato yatujja mu kinnya n'atutuuza ku mmeeza y'emu ng'ekibiina kye bayita Diamonds Ensemble. Kale nno
etandika okweyiya tetwali nga bwe mutulaba kati we are faded twali baana envuumuulo Kato was 1 year ahead ndoza yali 24 I was 23 tukole oyo omusajja tukole twakola Riverside netujuza abantu twatandikaga Friday Saturday Sunday twaitukira Friday Saturday Sunday twageza twasonda miliyoni zali 6 Mariam will testify guys are here netuzitwala ku Badvale ne bagituwa netutandika okukola listen ojja kusharinga ne batabani baffe Fadeo yandi badatu down nawe down wa mchibi tali wasoma ibula batabani baffe Trevor Nation bandi batu down nawe tubatendeka kusoma bino byatulema mutyabikola muno so listen well netufuna sente netufuna amaanyi bana abakyala abaami ba Diamond Ensembo bajja n'emizanyo gye bawadde wa mwami Ndugwa engabo yaddako ne omuyaga mu Mabola thank you so much netukwata emizanyo egyo Ashira afu n'akola buli siiti nga tugaba tiketi zaweerere netujuza abantu nga tunoonya batutegeere nga tunoonya balabe creativity yaffe nga tunoonya balabe uniqueness yaffe baana bange abali wano that's what you must look for creativity uniqueness okay kwegamba ekikufuula obwenjawulo kyetwali tunoonya nga Africa we achieved that kyatufuula ab'enjawulo njagala mategeeze nti mu myaka 6 we were successful mutegekere meza mu lubiri lwo mu bwakabaka bwo mutegekere meza tata wange kagenze nse nefulidde